الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أطلب بلونجي بيسبق القرآن يجتبى كان صبيانتي مولي بلونجي دبيريات سوى يجتبى الله أتوى بلونجي في الدنيا والآخرة. Natugenda maaso n'emisomo gyaffe egya tajwid al-Qur'an al-Karim. Akumulondi olwayita twatunuulira ng'obanga tuli ku bika bya lam, omulundi ogwayita twalaba ku laamu taarif ne laamu al-amr. Olwaleero tugenda kulaba ku laamu nayongegwamu harufu, laamu ebeera mu buharufu mu bugambo hal ne bal. لام إبيرا مبغامبو هل ني بل. تعريفها لام إيو إبيرا مهل ني بل تغامبا هي اللام الساكنة الواقعة في هل ني بل. اللام يسكن إبيرا مبغامبو هل ني بل تغامبا هل ني بل بباب حروف Mulwarabu kituyinza okiyita helping verbs oba ntegereka. طيب حكمها النمرة يا بل نهل النمرة يا لام إريم هل نبل تسمتيا الإظهار تزولسا وجوبا نجتيكا وكبينا تزولسا إلا إذا وقع بعدها لام أو راء فيجب الإدغام. وكلك هل وببل مماسوغايو وزيو لام وبالراء أو تباتو تبوليزا وانكوليكا نتجريكا تباتو كولا إدغام. تغاني هل نبل تسمعتيا من القرآن تكولا إظهار nene tujjamu okuleka ng'emaaso ga hal ne bal wazzeeyo lam oba raawu awo tukola ki? Awo tukola idgham, tubuliza. wataqa'u laamu ba'da hal wa bal. lam esobola okujja oluvannyuma lwa hal oba bal. amma raawu falam taqa' ba'da hal, naye yo raawu teyina mu kigambo mu Qur'an mwe yajja nga maaso gaayo waliyo raawu. Tugambe hal ne bal mu Qur'an zajja nga maaso esobola okujja nga maaso gaazo waliyo lam. Bategeeka. Naye naye yo bal mu maaso gaayo tewali kigambo kyajja mu Qur'an nga maaso gaayo waliyo raawu. Kategedde bulungi. Examples ku hal nga bona agamba hal lakum hal ezenga maaso gayo waliyo lam. Awo nkola ki? Idgham. Kuba lam ne lam ziba zisinkanye. Lam ya sukun ne lam ey'empeerezi. Kitegeeza ya sukun mba nogiyingiza mu y'empeerezi. Ne ngamba hal lakum oba bal la yakhaafuna bal la لام لام السنغاي بل لا يخافون بل رفعه الله لا بل السنغاني را وما تجيكا بل رفعه الله. تقامي اوكي ولي تقامي اما الراء فلم تقع بعد هل وما تجيكا yo ra'u teyajjaku maaso garra kugamba ekigambo hal maaso gaakyo tewajjayo ku kigambo kyonna mu Qur'an ng'oluvannyuma lwa hal waliyo ra'u. Oba ntegereka tukatereeze si bal wabula hal. Tugambe hal ne bal maaso gaazo wasobola okujjayo lam. Oba ntegereke. Naye yo hal tewali kigambo kyajja mu Qur'an nga maaso gaayo waliyo ki? waliyo ra'u hal. Wabula ate yo bal kyajja mu Qur'an nga maaso gaayo waliyo ra'u. Tukatereeze. طيب بل لا يخافون بل رفعه الله بل اسمعني الراء تقول شيء إدغام بل رفعه الله
ويستثنى من ذلك لحفص من الشاطبية لام بل من قوله تعالى بل ران بسبب السكت عليها. مبيرز سترامي انتي سينغا بل oba hal esingana lam oba ra'u tukola idgham tujjamu ekigambo kimu mu nsoma ya Imamu Hafsi ekiri mu suratu Mutaffifin. Allah mwagamba bal rana ala qulubihim, bal rana ala qulubihim. Awo tuwolesa ne tugamba bal rana. Lwaki tuwolesa netugamba bal rana? Olw'ensonga tuyimiriramu, waliwo ka ketukolamu stopingamuko ku kigambo ekyo, tukola sakiti ntusirikamu katini nga tetusiriza muka ne tweyongerayo. Kati okusirikamu okwo kutini kuziyiza idgham, kuba tosobola kubeera ng'obuliza ate ng'osirise. Kati okusirika olina okukola izharu then n'osirikamu katini nga tosise muka ne weeyongerayo. So mu mbeera eyo tetukola idgham, tugamba tya bal rana ala qulubihim. Tukitegedde bulungi. Tayib, sababu lidgham, ekireta idgham atamathul, kumenga tamathul ma'a lam, ti hali webe singanya lam ekireta idgham. Lwaki tuba tujibuliza twaki tukola idgham? Olw'ensonga nti nyukuta zombi zifaanagana, atamathul, kubanga zifaanagana. Atwagamba nti nyukuta senga bbiri zifaanagana, ng'esooka ya sukun tujja ya sukun ne tugiyingiza mu yempeerezi. Tayib, wataqarubu ma'a ra, ate lwaki tubuliza hal oba bal, lwaki tubuliza bal senga ebesinkanye ra'u? Olw'ensonga nti zeeriranaganye mu fulumiro. Lam yeeriranaganye mu fulumiro ne ra'u. Ate nno waliyo n'amadhabu abamu abagamba nti lam ne ra'u ziva mu bufulumiro bwe bumu. So buli wensingana hal ne bal njolesa mu Qur'ani ekitiibwa okuleka senga emaaso gaayo wabeerayo lam oba ra'u. Awo nkola ki? Awo nina okubeera nga njibuliza nenjijjamu mu mbeera eyo ey'okubuliza singa mba nsoma ekigambo kalla bal nga ngenda kukola sakiti mu nsoma ya Imamu Hafsi nga nkozesa ekkubo lya Shatibiya, wemba ngenda kuyimiriramu kakatini njijjawo idghaamu eyo nenjolesa nenga kalla bal rana ala qulubihim. Oba ntegereka yeyo lam al-amr, lamu hal ne bal. Barakallahu fikum wa jazakum.